ni obule unabalala bekikwatako akadde kano bugenyi bwa Donald Trump bugenyi bwa Vladimir Putin agenda okukyala munda mu ggwanga eriyitibwa erya United States of America bagenda mu kitundu ekiyitibwa Alaska ensonga ze bagenda okwogerako okusinga za ggwanga eriyitibwa erya Ukraine newankubadde ng'omukulembeze wa Ukraine taliiyo. It is confirmed nga tutandika kansooke nkutegeeze nti it is confirmed taliiyo. Bamugambye bino byabanene. Zelensky amaze okuba nti akitegeera okusooka tutandikidde wano bamugambye nti bino byabanene. Ene meza tojaako mwami Zelensky weewumuze bino byabanene. It is confirmed tagenda kugenda. Zelensky abadde apushinga alabe obanga ddala banamukkiriza. Kati Amerika ebadde ekirowoozaamu babadde bagezaako ndowooza nga bwe nagambe nga baagala babuuze Russia kasajja tukayite ka Zelensky yobana edda ndowooza ansi abajje bafunye yabadde nno kubanga baatugambye tugenda gezaako ku Mandi ntibabadde tutandikawo ekyero ne mbagamba nti White House yategeezezza maka ga bukulembeze bwa ggwanga babadde bategeeza mbagamba nti tugenda gezaako katulabe tuli mu kubala kati bagenze okubala ne baawula ne bagatta bigenze okuggwa nga tagenda kujja era nga kiteeberezebwa nti Russia baaganye okusinkana Zelensky Vladimir Putin nabagamba nti wakwegayirira wakwata mpola wakuweweeta muko okitegeera olina okumuweweeta mu kiwalaata omusobozese osobole okumukkirizisa byayagala yakiganye kigambibwa nti yaganye meeting tajagala mu Zelensky era kiri confirmed Zelensky waabwe tagenda ali no wakayomba omanyi naye mulungi mu kutolotooma bamulesa atolotooma Kiev ali mu kutolotooma omusajja bagenda kwogera ku ggwanga laffe ate simanya beki kakati ayogera obutonotono Zelensky naye nga tukitegedde nti tagenda kugenda bino byabaki Magumba Hamuza bino byabanene akitegedde nti byabanene okumanya byabanene kati ye ne bana abalala ba Faransa ba Macron ba Germany tetuganye banene yes ba Germany banene ba Faransa banene abangereza banene abe Canada banene okitegeera agoguna muwanga ba member ba G8 kati bayita ba G7 Russia baamugobamu bya banene kakati bali abanene yadde nga bawulidde kubanga waliwo G7 erimu amawanga gasinga okubeera amanene musanvu America Canada omuli China omuli Bufaransa, Bungereza, German abasinga okubeera abanene omusanvu naye ate kuliko abanene ababiri kati tetuganye bali banene kati bano babeera abo babiri bwe kituuka ku kyababiri batuula abo kati biro bya banene bamulese ebbali naye update naje tuyina bamugambye tugenda kukubira ku simu ekiriwo kiri nti waliwo simu egenda okuvuga wakati wa leero n'enkya omukulembeze wa Amerika yennyini Donald Trump agenda kubira Zelensky amubriefinge kubanga byaki byabanene taliyo naye mbagambye nti atolotooma abuuza muyisaawo ki Amerika ne Russia muyisaawo ki lwaki muŋŋaana kati kibagenda omukolera bagenda mukubira ku simu esimu egenda kuvuga bagenda mukubira ku simu Bugemba Adrian ngambye nti nange ndi munene nkulengedde naye bagenda kukubira Zelensky esimu bamubriefinge bamugambye nti kino na kino kye tugenda okwogerako totya beera mugumu kati esimu egenda kuba yevuga tukitegedde amule okuva mu White House okuva munda mu ggwanga America bamugambye nti tofaayo tugenda kukubirako tugenda kunnyonnyola tukubuulire kubanga bino byabadde ogira olindamu tujja kubriefinga kati esimu erindiriddwa Trump agenda jjukubira Zelensky Amerika ebadde ekibala nga wembagambye ebadde ekibala okuva ku Mande ng'eyagala kukusa Zelensky bamuleete mu Alaska abibeeremu naye tugenze okutuuka olunaku lwaleero nga bakitegedde nti Russia tali willing kutuula na Zelensky ate si Russia wabula Putin kati Amerika bwekitegedde nti Putin agaanye tamwagalamu mu meeting yaabwe Trump n'agamba okay it's okay tetugenda muyita kati agenda kukuba simu agenda mukubira simu bwatyo amubriefing kubigenda okwogerebwako nenga bwe mbagambye nti Zelensky naye musajja mutolotoomya asigadde atolotooma Kamala ayimiridde ku kiri agambye nti byonna mugende mu byogere mugenda okwogera ku ggwanga lyaffe naye siri mwetegefu kuwaayo yadde inchi emu ku ttaka lyaffe
temukisuubira sigenda kuwaayo yadde inchi emu ku ttaka lyaffe kitegeere mwogere ebyammwe naye ettaka eryawambibwa Russia bw'oŋŋamba mbu Russia egenda kulitwala simanya ebinaava mu meeting biki byonna ebinaavaayo biveeyo naye ekirimu okutwala ettaka lya Ukraine siriiwo nako keekyanze Zelensky kaabwe yeekyanze Gosaaga comedian yeekyanze agambe siriimu Trump alina omukubira essimu mu briefing bagenda mu meeting kakati ekirala Vladimir Putin yetayogera nnyo era nga bwe nabagamba nti ono wa bigambo bitono naye akutte essimu n'akubira munywanyi we yasoose okuba essimu akubidde Kim Jong-un mukulembeze eggwanga lya North Korea jjukira nti mu lutalo nga bwe lutambula patana omunene mu byonna omuntu asinga okuyamba Russia essaawa eno mu lutalo ye North Korea Iran yamuyambako mu mizinga ne drones naye North Korea mubeereddewo yamuone bapiganaji abawerako babadde bagenda maaso n'okumuyambako okulwana. In fact Russia olutalo lwali lugiremeredde Kursk Ukraine yaje newamba ekitundu kye Kursk Russia neefuba okulaba nti ejjayo amagye ga Ukraine egazzeeyo bano abaana ba North Korea ba Kim be bayamba Putin nga busajja wa Zelensky bumulimu munda nga bulemedde Kursk Putin n'akuba essimu Pyongyang ne bamuweereza ababaaya abatasaaga abakoleya aba Kim Jong-un ne bajja ne bakuba emmundu ne bafulumya abasajja ba Zelensky kwali kulafuba n'okusinga okwa North Korea basirikale baabwe ne bagenda maaso n'okufulumya basajja ba Zelensky ne babazaayo mu Ukraine. Russia ekitundu kye Kursk n'ekyeddiza kakati Putin yakubye essimu nga bagenda mu meeting asoose kuba ssimu Pyongyang n'ayogera ne Kim namugamba nti okusooka weebale nnyo byonna ndowooza badde alina omubriefing nti wayogera kuva mu lutalo ng'atenze abaana amateekateeka kubanga waliwo abasirikale emitwalo emirala 3 abagenda okuva North Korea bagende mu lutalo kati abadde alina okumukubira nga patanawe mu lutalo asoose kumwebaza namugamba nti wampa abaana emmondo bagitegeera ebyaddala bategeera ekikopo beebale nnyo weebale eddala byonna twasiima tuli basiimu Abarasha mwatuyambako okuddiza Kursk era n'amubriefinga kwebyo ebigenda okuteesebwako nga bagenze mu Alaska essimu tagikubye Iran tagikubye munda mu ggwanga lya China wabula agikubidde patana gwasinga okwetaga mu lutalo luno eggwanga lya North Korea essimu agikubye abadde Vladimir Putin essimu n'agikuba namugamba nti owaayi bwekiti kiri bwekiti tugenda kuteesa weebale nnyo byonna byonkoledde mu lutalo naye kale nja kukubuulira ebirala bivuddeyo mu Alaska. Putin yakubye essimu kakati nkuwa update ekirala ekiriwo advance team y'Abarasha emaze okuyingira America advance team ey'Abarasha emaze okuyingira eggwanga eriyitibwa erya United States of America era batugambye nti webunaazibira olwaleero kawungeezi webunaazibira nga advance team eya Vladimir Putin emaze okutuuka munda mu kitundu ekiyitibwa Anchorage mu ggwanga eritibwa erya United States of America essaza eri Alaska amaze okuba nti basindisa abaana basindise advance team nga balindirira omubede Vladimir Putin tamala gatambula tatambula fafafa bagenze okutegeka olugendo lwe bagenze okwetegereza ennyonyi egenda kugwawa bagenda kumusuzaawa security eryetya byonna mpuliriza advance team tutegedde nti emaze okuba nti eyingira eggwanga esimbudde okuva Russia bagenze munda mu ggwanga erya United States of America bagende maaso n'okuba nti oba oliyaawo balindirira omukulembeze waabwe Vladimir Putin bw'anaaba atuuka munda mu ggwanga eryo eriyitibwa erya United States of America nga bwe nakutegeezezza nabadde era nkugambye nti ennyonyi eri gye bayita Ilyushin yesuubidde okuba nti egenda kumutwala Vladimir Putin agenda kutambula n'emmotoka ye era gye bayita Aurus Senati n'enteekateeka endala nagambye nti abaana ab'ekitunga ekiyitibwa FPS Federal Protective Service eky'eggwanga erya Russia nabo basuubiddwa okubeera nti bagenda kubeera mu security yonna. America yategeezezza oba ge twafunye gategeezezza nti security bagenda kugibeeramu babiri ekitongole ekiyitibwa Security Service ekikuuma omukulembeze eggwanga lya America bagenda kibeeramu ate era n'abakuuma Putin bennyini bagenda kibeeramu bali aba FPS Putin ngali wansi ku ground embeera nga bwegenda maaso n'okuba nti etambula kakati advance team already nkugambye nti bo bamaze okuba nti bagenda advance team bamaze okuba nti bagenda
kakati ng'oggyeko ekyo ekyakye tutegedde batugambye nti yaddenga Vladimir Putin genda ne badiplomats abawerako oba bagenda ba experts mu nsonga z'olutalo n'okuteesa abawerako genda nabo ne musajja mukulu Donald Trump asuubiddwa okujja mu Alaska n'abakungu abawerako basinyizaako ne ku vice president naye nga bwe nabagambye nti ono Vladimir Putin ye musajja mulalamu si ye mugenyi wa bulijjo era buli omu akkiriza nti ono si mugenyi wa bulijjo kwabo Putin bulijjo Trump baakyaza kaaka tutegedde nti wagenda kubeerayo akadde aka 1-on-1 waliwo akadde aka 1-on-1 balina akaseera ke bateeseteese nga Putin ne Trump bagenda kutuula mu ruumu nga balimu bokka nga temuli muntu mulala batugambye nti waliwo akadde kati buli omu agenda ne babodyguard buli omu agenda n'abakungu naye nti waliwo akadde aka 1-on-1 bakateeseteese Putin mu ruumu ng'alimu ne Trump nga beboogera bebokka ababimanyi bagenda kukola kibano tetumanyi naye mbagambye nti wagenda kubeerawo akadde aka 1-on-1 tukitegeddeko mu ebyo ebigenda maaso n'okuleka nti bipulaaningibwa bavansi bajja kubaayo n'abalala oboolyawo baana bayagadde okutambula nabo ne Putin baana bayagadde okutambula nabo ayinza okutambula ne musajja we gwe bayita Lavrov w'ensonga z'ebweru w'eggwanga naye bagambye nti waliwo akadde aka 1-on-1 akagenda okubeerawo mu meeting eno nga tewali mulala yenna awulira oba bagenda kwogera ki simanyi kakati ekirala nga meeting tennatuuka wabaddewo essimu kati advance team ya Russia bagambye nti egenze naye era wabaddewo essimu ekubiddwa tiimu ya Russia n'eya America boogerezeganyizaamu essimu ebadde wakati wa minisita Sergei Lavrov bagenda maaso n'okulabika nti bapulaninga meeting kubanga bino nga bwe nabagambye nti si bya bulijjo America tikyetaaga preparation zino zonna nti bakole kino ate simaaso oketwogeremu bino birala kakati tiimu evunanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga ya America ne tiimu evunanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga ya Russia boogerezeganyizaamu ku ssimu Sergei Lavrov minisita nsonga z'ebweru w'eggwanga agambye nti bagenze maaso n'okuba nti boogeddemu nti side zombi baogeddemu balabe kigenda kubeera kitya ebisuubirwa okuba nti byogeddwa mwemuli tugenda kuteesa ku ki bazzeemu kyogerako ekirala security egenda kubeera etya byogeddwako okitegeera era kigambibwa okuba nti bino ebibaddewo bye bivuddemu America okukakasa nti Zelensky Russia temwetaaga mu meeting bakitegeddeko olwo nti tebamwetaaga mu meeting omwogezi wa White House bamuyita Caroline Levitt bw'ati ategeezezza nti Trump agenda kusinkana akakasizza n'agamba nti bagenda kusinkana mu kibuga ekiyitibwa Anchorage ekibuga ekiyitibwa Anchorage gye bagenda essaza eriyitibwa Alaska bagenda kwogerezeganya tebannatubuulira kifo kyennyini naye bagambye nti ekibuga ekiyitibwa Alaska mu Anchorage gye bagenda ababiri bano okuba nti basisinkana n'ebirala ebiyinza okulabika nti bivaayo bagambye nti nja kubambe babuulira wabula ab'e Kiev bagamba nti any deal that would see it cede occupied land including regions of Crimea, Donetsk, Luhansk, Kherson ne Zaporizhia tetubirimu bakizimu bagambye byonna bye mugenda okuba nti mukola kasite onayogera ku ttaka nti wano Russia etwalewo tetubirimu Zelensky mukambwe tetubirimu oba tuteesereza ffe tetubimanyi mwebale goberera kakati tugenda kudda ku mugenyi w'olugezigezi ngenda bawumuzamu katono babuulira ono omugenyi w'olugezigezi ebirala ebimukwatako Russia kakasajja keematira bannange kano kati ngenda babuulira ebirala naye nga soffe bikwata ku meeting ey'olwokutaano ezo zi update zennyinawo akadde kano kenyino NPAL FM ekulira omuntu wa bulijjo PAL FM wabali nnyo kuba nti munaffe okyatumbudde wonna wooli akadde kano kennyini nkujjukiza aba Go Telecom bagamba nti bali wali ewandegeya opposite
Luwemba Mukubira Plaza balinanye Ecobank bagamba nti balina amasimu mu Kibanyampula esimu ya Technopop 80 ku mitwalo 11 balina Pop 9 ku mitwalo 12 Spark 30 ku mitwalo 13 mu 10 Camon 40 emitwalo 25 Camon 40 Pro emitwalo 29 zosasulako endala nozireta mu Kibanyampula mpola buli lunaku buli wiki oba buli mwezi simu za mulembe ate nga zina ne garanti kyokka bagamba nti ekyenjawulo bonna bagulako essimu bagenda kuwayo endala ya bwerere ye owulidde bulungi abago Telecom bagamba nti bonna bagulako essimu bagenda kuwayo essimu endala ya bwerere nga bonasi nga bakwebaza olw'okubagulako gendayo kaakati obakuba ku ssimu noti 752 75 49 077 32 1237 balina essimu ebika bya Samsung A05 ku mitwalo 13 n'ekitundu A06 ku mitwalo 14 n'ekitundu Smart 9 Infinix Hot 50i nazo weziri osasula mpola oteekayo ku akasente akasooka n'osasula oluvannyuma mpola genda nendaga muntu ofune essimu bannaffe bana ba Telecom wandegeya okumpi n'ebitaala essimu yabwe noti 752 75 noti 752 75 49 ogenda kuba wafuna bulungi nenkujukiza ba BF Soma Uganda kitongole kiva mu America balina eddagala erijjanjaba sukali pressure ulcers prostate infections n'endwadde endala bakebera n'okebera ne bakebera omutima ne bakebera liver ne bakebera prostate bakebera blood saturation omusayi gutambula gutya byonna aba BF Soma bajjanjabisa butono n'eddagala nga liri pure terina buzibu bwonna bakuletedde prostate relax capsules izogenda kuyambako omwami atawanza prostate gaziyo fuisa kisenge kitagala wekwate capsules ezo bakuletedde okuva mu America balina pure and broken eyo immune booster egenda kuyambako okuzimba abasirikale ab'omubiri babeere b'amaanyi nga tomalaga lwala genda ogifune bagiyita pure and broken okuva mu BF Suma Uganda micro 2 nayo weeri eyoza emisuwa negivaamu ebisavusavu olwo omusayi ne gutambula bulungi n'oba mulamu bulungi kubeera musawo Daisy oba ogende wali ku Kampala Road opposite poster essimu ya musawo Daisy eri noti 749 85 noti 749 85 35 noti 749 85 oba 079 18 12 9 aba superstar Nursery and Primary School eri somero lya Dene Boarding liva ku kibiina ekya Nursery pa ku kibiina ekyomusanvu bali wayonjo nnyo environment yesande okubeera mu mwezi atandika okusoma omwana bamulisa bulungi ne bamwambaza bulungi basomesa eddiini n'ebyensi eseeta kilometers 16 okuva e Kampala ku lw'ejjinja wogenda okubasinkana aba superstar bali ku noti 7 noti 97 78 noti 7 noti 97 78 ojja kuba tubafuna bulungi kakati gwayina ekitone nga wabulwa abakuyambako okukitumbula omukisa guguno aba UP Arrows Entertainment nga bali wamu ne Mwanje Steven Kabanana Sako Muzeyi Yasin Rubawa bagamba nti ngenda kuzomwezi 17 ogw'omunaana gw'omwezi guno bayita abantu mwenna abalina ebitone ebyenjawulo gamba nga okuzanya firimu okuzanya drama oba katemba nammwe abalina ebitone ebirala mugende mwewandiise okuva ku ssaawa 5 paka 10 n'emwezi olweggulo mugatibwe ku firimu yaabwe empya egenda okulagibwa ku TV okuwandiisa kwa kubeera ku Cooper Gardens Salama Road bajja kuba wali ku Cooper Gardens ku Salama Road aina ekitone weyagala kuzanya firimu kuba ku simu noti 7 noti 3 063 438 0703 063 438 genda ku Sunday eno ovumbule ekitono kyo 0703 063 438 aba UP Arrows Entertainment bagamba nti omukisa weeguli dukayo ku Sunday eno ate osobola okutumbula ekitone katukomewo twongere okwetegereza omugenyi w'olugezigezi Vladimir Putin. Manda Mobile yino koleza wefunire SIM card and enjoy free calls ne data walaisi on the best network in town. Okukozesa Manda Mobile okugula airtime ne bundles dial *149# oba okozesa Manda app okwefunira bundles zino. Manda Mobile koleza. Manda Mobile lungamizwa ekitongole kya Uganda Communications Commission. You have the power to make moves, to keep business moving, to create opportunities, to be in control of your growth